Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino binjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabowo Let's clap our hands for these grooms. There are those who studied English too much that they forgot. Dear beloved, we are gathered here in the presence of God. Our Lord Jesus Christ himself was a guest at the wedding of Cana of Galilee and helped each other. Living faithfully together in need and plenty. But first, I'm required to ask anyone present who knows a lawful legal reason why these couples may not lawfully marry, you may declare it now or forever hold your peace. The vows you're about to make are to be made in the name of God, who is the judge and knows all the secrets of your hearts. Therefore, if any of you knows the reason why you not lawfully marry your spouse, you may declare it now or forever hold your peace. Therefore, I'm going to ask those who are supposed to present the bride to these long-waiting spouses or grooms to present them now. Kansabe abalese abagole abagendo bagaba muje mubalete mu kiseera eky'okubagaba kituuse.
So buli mugole agenda kulayira ku lulwe. So every couple is going to take their individual vow. Basuze babakolako okubaako abagole abangi mu nsi yonna. Therefore, this one has broken the world record. So you are making history. I congratulate you. Akati mwengeri mwese abagole bano, since the in-laws have bafumbirwa abaami bano, to get married to their grooms, kitegeeza nammwe temulina nsonga egaana bantu bano kufumbiriganwa. It automatically means you have no reason why you should not consent. Akati abagole abaami, therefore the grooms, bakodomi bammwe bampadde obubaka buno mwenna mubabuulire. Your in-laws have given me your message. Nti bawala baabwe bannyinaabwe babawadde tebaliiko kamogo. Their daughters and their sisters have been given to you without a wrinkle, without a spot. N'olw'ensonga eyo bwe babaagala mubakuume. Therefore they want you, they ask you to maintain them. Baba bawadde banyirira. They are given to you looking great. Temubakaddiira. Please don't make them look old. Gye bavudde babadde babaagala. They've been loved where they are coming from. Nammwe mubaagale. Please love them. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. In Jesus' name. Kati kanneeyongereyo. Let me proceed. Manyi mulina empeta mu ngalo zammwe. I know you have your rings. Olwo nno tutandike okulayira. And then we'll begin to exchange the vows. Bwe tumala okulayira, after exchanging the vows, nja kusaba abakebezi n'abatesitezi. I'll ask the ushers and organizers. Let's pray. Heavenly Father, by your faithfulness, to remind them of their vows and covenants which they have made this day. Through Jesus Christ our Lord. Munange kulikayo nnyo atera esawa yaffe n'esooka bwekyo bwegenda okubeera nga teeggwa wabula tesobola kugwa nga tetukutiisizaako kye bayita wedding album. Abantu ababeera bali ewaka, abantu abakola okukyala, abakola okwanjula, abakola embaga naye nga tebafuna chance kubeera nga emikolo gyabwe giragibwa ku TV, be basinziira mu madiro gaabwe ne baweereza ebifaananyi wano ku WhatsApp n'oweereza n'eddoboozi lyo ne tuliteekayo nga nawe kenyini bw'olaba. Kale no mu kaseera kano katikale mu wedding album tulabe ani yakyadde mu maka gye bamuzaalira omukyala. Tovaawo nkwagala nnyo. Hello Sharita, manya gange nze Afisa Kawala akolera ku Nasa Road. Nebaza omwami wange Umar Abdallah Sonna olw'okuvaayo najja nakyala mu bakadde bange mu Kigube mu Kwanya Road Mbiko nga 15 January 2017. Mwebaza nnyo okunjagala n'okunkolera byonna. Nebaza Sisters Foundation y'Emusolobya, nebaza bakulu bange Rashid, Faizo, Sharif, Solomon, nebaza ne Liz, Elizabeth Kalungi, nebaza kabulamu waffe Sylvia Oba Namanase Nixon nayo nebaza mama wange omukyala Alexander Nakawungu Dollars ne taata wange omulungi omwami Isana Sabolo tulabirira. Sharita nkwagala nnyo ne Sharita ya clinic mbaagala. Let me hope so nti on my introduction you'll be available. Thank you so much. Bwekyo wedding album bwewedde mu kaseera kano tugenda mu Bulango era nga tugamba nti fuba okulaba nti ofuna ekizigo kya Ssenga Kulannama.
ekizigo kyasenga kulannama kinyiriza ate nga buli lwokyesiiga obeera nga anaabye ekyogero. Genda ku City Bridals ofunayo gawuni emu ne bakwerako maize dresses za bwereere ali Kamukamu Plaza edduuka namba GF34 wali eri ku Entebbe Road. Charitas ya clinic enkola enviiri zino ne makeup n'enjala tusomesa abaagala okuyiga enviiri ate nga tukolera ddala ku bagole n'enviiri za bulijjo tuzisiba penso, retouch, makeup, katutswa, kanasatu, njala, kusala nviiri n'ez'abaana bato. Bina tubikola ku Charitas ya clinic ku Nassa Road. Katugende mu Bulango tukomewo n'ekitundu ekyokubiri eky'embaga ekikulu. Ndayira sirimba leero bino byenjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero